Gutukutte bannange kiri bubi gwo guwalampa yogera nga omukwata sima gugo ndi wandu kukwala ena mubiru namzo inadda nabwenya garuweze MTN na Airtel nedda Airtel ngenda kuweza ku Airtel akaliyoko kali serious uyolanga we muyiwayo ndako muweleza kasasi ogukutte ndozo okulengera eno party wabeerawo abantu naye kankuweereze esimu gifuna ati tumaze kubanga zongera okubanga zikiza omuliro guno gwe tulaba era tetugenda kuva wano nga tezinnatuuka ngera tezinnazikiza guno okuliwo zigenda beerawo nga zikuuma okulaba ekigenda mu maaso paka ku makya tusobole okubanga abantu baffe tubakuuma nga bali seefu omuliro ffe weetuli tugenda kubeerawo n'ebimotoka n'abakumi bano bonna abaliwo okulaba nga temufuna bulabe bwonna kuva ku muliro namikalu in fact nono omuntu abeeraawo ali muwomu kukya kubanga olaba sayizi eno bweyiikebwa eri obwo obuyumba ebubika ffena nduza tukkanya nti honorable ffe tusaba kutwanguyiza mu bwangu kale tudde wali tomanya bino bimanyi nze mmanyi kye oyagala okulawo omuli kati abashoti abalongo balwa balongo ne shoti kati gwabadde ku kikulongo ku shoti nze nanyiniwo ate ono omupoliisi tebafunangako ddoboozi ligamba kuba wakasente naye oba bawa miliyoni 2 babawulya miliyoni 1 byonna kwoza ng'oyanika mu ttaka oba obusente butono omuntu wange ennyumba ye agisulamu twali nti weba ennyumba bwetyo ng'obadde ogisulamu singa obadde spare rent gyandibadde mitwalo 2 mwegi kale bakwadde obukadde 2 olinako okulya olinako fees kati ekyo tekina kigera kwongera akamatu balwala omuntu musasule oweri emmanga aveewo agende ave mu kupangisa gwe kapati ke ka miliyoni 3 akazimbe kiggwe okusinga oba kati bano ababuutikire babawaayo kaka kadembe bongere bagireyo lenti fe abamenye And you see the wind, you see? The wind is putting it. Look at the one of what?
What a branch. What is it? One time it made people to fall down in Nambole. That's water like this. Leo wakafurumia kajiena. Oba biki nga bakuwandiikira ebbaluwa kyemanyi gakutuukako oba amawulire n'ogalaba, tusaba busabi sasula abantu baveewo mwe mukolerewo bizinesi ezimu bwe muba yakolerawo. Ekyo kye tusabye basasule abantu baffe, tetugenda fiirwa bintu bibiri ekiri.
nyini ejja eyina amafuta ate egenda kuzikiza amafuta. So helicopter singa eva waggulu ng'ebweru bakikola tulina helicopter zonna ez'amagye nezakye zitudde obutuuzi. Lwaki tetufuna paramenti ya leero tuteese ku nsonga eziruma eggwanga? Abantu baffe baali badde tebafa nga tulaba. So nkubira omulanga gavumenti tovola bwe nzija mu parliament ekyo nakyo kimu ku byensookerako. Abantu tuteekwa okuba mu ggwanga tulinamu helicopter nga 5 nga zo ogwazo kubeera mu mbeera owali embeera embi nga zisobola okudduka amangu nezitaasa obulamu bw'abantu. Naye kiruma kiswaza kituswaza. Emmotoka terina weekola ki weeyita ziyina kuba helicopter zisobola kukola ku nsonga eyo. Mulumba Mathias amanyiddwa nga $10,000. Tuli wano ekiteezi mu mbeera eriwo kiteezi atufuukidde kiteezi ng'erinnya bw'erikola kibwe riri olw'ensonga nti mujjukira bulungi ebbanga tone mabega abantu baffe kasasiro yababuutikira era bangi ne bafa. Essaawa yalira abantu bakyali mu maziga naye mu kaseera ke kamu ate tujjiddwa ekirala nga kyo kino kya muliro. So kati omuliro gwakutte mu mbeera ndowooza ebbugumu lyayitidde akasana kaakanye ennaku zino yakutte omuliro ne gukwata. Emmotoka zijja buli kaseera okugezaako poliisi okuzikiza omuliro naye ekintu kikyakoze kikyabalemeredde kikyagaanye. Abantu bawano baagala okuvaawo baagala okugenda bafune ekifo ekirala ekyeyagaza naye ate tebasasuddwa. Newe njagala okubuuliza nze Mulumba nga $10,000 tewaliiwo nsimbi z'ebigwa tebiraze ne ziyamba ku bantu baffe abo okusinga okufa nga tulaba bwe tuti. So waliwo n'ensonga endala kyovola banjagala nnyo okubeera omubaka wa paramenti. Nkyewuunya nnyo okuba nti eggwanga lyaffe nga bwe liri guze kati omuntu osobola musengula nga tomuwadde ssente n'omugamba vaawo awantu yakeera ogula nfuna kati tosobola kugamba nti osiba ebyange ngende ate ekintu kyeboogera tekirimu action. Kale waliwo omuntu abaagala okusigalawo ne wabeerawo abaagala okugenda. Nze kati ndi eri ddala kuweri awantu awaafa abantu nze baba nsasudde ssente ngenda lwaki mbeera mu bulabe kati olwaleero akaliro kaase bagamba abantu tuveewo kyokka ovaawo olagawa nga tolina ssente. Gavumenti yagamba nti okwagala okutufiiririza buli kimu tubeere mu nsi nga tetulina kiddako ate nga twakolera ebyaffe. Twakeera ne tukola ssente ne tufuna we tugula ne tuzimbawo naffe tubeerewo mu nsi ng'abalina we babalibwa. Naye essaawa zino bw'otubala nga damage mba simanyi ky'oba otegeeza. Naffe tetwayagadde gukwate bagwokyeza naffe tetumanyi yagwokyeza oba bo basindika abantu ne bagwokya ffe tetumanyi. Kakati gweyongera bweyongezi kwata ate temmotoka gye ziri tebazireeta ku kuzikiza muliro gwakutte kubeera nga ffe tuva mu bunkenge bwe tulimu. Kuba muliro gukwata oba ekintu kyonna ekigudde kasasiro ffe tuwulira bubi kuba tuli ku gundi wennyini ku soosi ffe tulinaanyidde ddala kasasiro ennyumba zikyaliwo tetulina we tulaga. Bagamba nti tugende tupangisewa paka ddi. Twagala tubeere nga tuli ewaffe nga tweyagala twali tweyagala luli nga kasasiro tanatuukaawo nakutta abantu. Naye kati ssaawa zino kasasiro yatta abantu ne bagamba bagenda basasula nabo bennyini tebasasulanga ne batugamba mbu ate naffe abannawo amayumba tuveewo kati tuveewo tulagiwa. Gavumenti tusooke tusasule eba eyagala tuveewo nga bagala bakolerewo ffe teri muntu wana ayinza kugaanirawo
bwe bakwata ssente buli muntu ne bamuwa ssente ze zaayagala agenda gy'annogenda awo nnogenda muntu yannosengukira wangi kuba era gavumenti si wano gavumenti erinako ekitundu kyayo ekyakasasiro zoolabye njatikeezi obuufu bwazo bulaganga bwe kiba kyakugwa kidda muli obuzirabye zibadde bweziti sositezi kati kiba kizibu kyakugwa ate ne kijja eno era senga kyagwadda senga enjatikeezi zaali obuufu bwazo bulaga nga butunudde eno senga kyagwadda naye naffe kyatugumya tugamba ne batugamba muvueyo tugamba tetulina gye tulaga bamala kutukola kututereeza ya ebintu ebyo ababyokya babimanyi gavumenti ebimanyi kubanga batugamba ono omukyala gwe baleeta omupya yateekako olukiiko n'atugamba nti bagenda kusala kintu ekyo batuwe ne bavaliwa ababalirira ebintu byaffe ebyayonooneka kati ne batugamba nti mu nnaku ntono ekisaaniko kino kijja kuba kikoze kivuddewo ekinnuma kintu kimu bazanyira kati batuzanyira ku bwongo omuntu abanga ateredde ate nga batugaa tuveewo wakati ogenda n'olaba abantu abasinga muno emyaka gigenze tegikyasaana na kupangisa bagamba mbu abantu babawe miliyoni 2 bagende mu mizigo omuntu yakeera enkya okugula ennyumba yo bakusindika batya mu muzigo kati batusindikira bavaliwa ne bajja ne batugamba nti bagenda kusasula abantu bali ennyumba ezaabotikirwa okuva mu mwezi gw'omunana omwaka guli tebasasulanga bantu kati kana akaliro bwe kajja emmotoka zonna ne zigwayo abanene ne bagwayo ne babeera akaliro mu kifo ky'okusasula abantu bali abaafa n'emirambo emirala gyasigalayo mutaka naye ngena n'empya president agenze kulaba balunda mbizi kiteezi baganya okujja wano okulaba abantu embizi zisinga abantu kati nsewe ennyumba yange bagikoona bavaliyo we bajja nga bangamba nti omanyi nga bawandiika nga bangamba nti kubanga ekisenge kibi nabaga ekisenge kibi kigenda kutta abantu n'abaana bange nabajjawo naye bano ab'emiriraano bayinza okufa n'enfuna ebizibu omwami teyali mubi n'aŋŋamba nti mu butuufu ssente za gavumenti zikola ki zirwayo bw'oba oyina ssente kiddaabirize naye kati ku nseene eya Uganda ennyumba yange gw'ogikoonya otoŋŋamba otya okugiddaabiriza kati ne guno omuliro batandise dda amawulire gatandika tuveewo tulagawa kati nze nali nsazeewo mu kifo ky'okulonda abantu okuba obululu ssente ezo ezigenda mu bululu zino kati nga zino ez'abaana ezibadde wano kawempe lwaki tebaazizza wano ekintu ne bakisala n'obululu buno bwandisose ne buyimya abantu ne bamala okubasasula kati abantu tebabundabunda tebalina ebasula abo abaafiirwako abantu baabwe twogera ebintu bitukooye bituwedde ne mukamwe abantu baabalaba emirambo mwagiraba naye omuntu nayavundira mu nsi pulezidenti omulamba n'otajja kulaba abantu ekinnuma kwe kugenda okulaba abalunda embizi amanya gange nze naavazaamu pulezidenti oyo yeyita saava erinnya lya saava lintu abeera bukwega muzukulu wa Buganda simanyi ne gye yali jja mpulira saava Museveni nze naava nze njogera kati aveeya gy'atuyambe nga si kutuma tukooye kututumira abantu abatatugasa ge mawulire gange Samwiri nga nze ssentebe w'ekyalo kino nkikulembedde okumala akabanga era ne kasasiro genda okujjanga kwendi ate ekirungi nti nzaalibwa kuno kasasiro genda okujja nga ndaba era nga ntunula ne ssentebe wange yasayininga babawe gundi bambi kati mugenzi nali ntegeera bulungi kasasiro bwe yajjira ne tusooka ne tubeera nga tetumwagala naye ne tugezaako okulaba nga tugaana naye oli n'atubuuza nti kimugaana mukimanyi ffe tutwala kintu kyaffe tugenda kuyiwa kasasiro kuki ku ttaka lyaffe ne batumala amaanyi ne tukkiriza ne baleeta kasasiro kati bino nabadde ndi mu ofiisi nkyatudde omutuuze omunajja n'aŋŋamba nti kyamani kasasiro akutta omuliro konze nti wa nenfuluma nagenza okulaba nga nkiraba nga nalabyemu kikunyooka nemanya nti gweguli kuba bagamba nti awali omukka tiwabula muliro kati nenkubira osi wange ow'ekitundu nga mutegeeza nti kasasiro akutta omuliro kale nagamba nti kubira fire brigade nemugamba nti kale kyenavudde mugamba nti aa gwate owulikika okusinga nze kyenavudde mugamba nti kubira osi atutwala ekiteezi nakubira osi ne bakubira fire brigade wayiseewo akaseera katono nezituuka nezitandika okuzikiriza
nenga gwe kikyomanyiko nza kumanya kubanga abamu bagamba nti waliwo ababadde bayokya kati kisimanyi ate ne batugamba nti kuba babadde bayirayo kasasiro nga tokkirizibwa kumawo omuliro nga batugamba nti gaasi ali wansi eyo ayinza okwata ekyalo kyonna era nga tebakkirizayo bantu kukumayo omuliro naye guno simanyi kiko kwavudde tetukyayiwayo kasasiro waliwo abajja ne bagambe waliwo abatwala abaleetayo kagga ku wheelbarrows ne bayiwayo naye ate nga babagaana naye simanyi lwaki tebawulira abakulembeze ku KCCA mu gavumenti abantu bakyakaabo basasula ekintu ekyo kikulu bakaaba kituufu tebannaba kubasasula simanyi lwaki tebannaba kubasasula kuba ekyo kyasukka level ya LC kakati kiri waggulu batugamba bagenda kubasasula naye baliwo babasasulako ebimu katugambe babawayo akakadde naye zino ezagira kasasiro gwe ezayiwa tebakolanga ki tebasasulwanga era bakyatambula mpozi n'abalala be bavaliwe nga bali amazzi ezayingiramu amazzi abo babakola value era kyemanyi bali mu process ey'okubasasula yoli adambadde lweri onagala kwesimbawo nodi yegwanyiza aisoya ye wagundi nalodi waini alenga kati onobukooti agala kwesimbawo naye oli ye agize yambadde karedi ate nga bagamba ono sente bwesimbu baiti ya polisi teyeetagisa kuba popsi z'abantu zeemalirira tewali yafudde ofuna abokuli ekyokubiri ekintu kino bagamba kibigenda kyekoleza okubanga twayekoleza tebereza ekyokusatu bano abenoonyeza ebyabwe abakulembeze basobola okubanga bo benyini bayekozemu mulimu abakikoleza ne bakikoleza mbide bakyanoonyereza okulaba kiki ennyini ekyavuddeko omuliro guno naye ng'ekikulu kya byonna nti poliisi yasobodde okuguzikiza mu February. This is a restricted area. Ekifo kasasiro mwali kiri restricted era omuntu agendamu abeera trespasser kubanga eno property ya KCCA era okusinziira ku ebyo ebyaliwo
ate tetwetaaga muntu kubeera nakumpi kyova muno waliwo omulango ogwavaayo nga tusaba n'abaliraanyi baleme kubeera mu kifo kino. Abaliraanyi bennyini bwe tuba twongerako awo nandiki tuyinza okusasula abantu abataliivo, so okubalirira okwo okwekebejja abantu abo kubadde kukyagenda mu maaso nga kuli kumpi kumalirizibwa okulaba nti n'abantu bano bafuna ensimbi ezo. okuva omwaka oguwedde tujja kukola ekyo kyonna ekisoboka okulaba nti nno abantu abakoseddwa bafuna ensimbi zo. ekyo kinaabeerawo ng'omwaka guno tegunaggwako, financial year eno tenaggwako oba ne bwe kinaabeera next financial year. Ekikulu kya byonna nti abo bonna abali mu kifo kino okuba kuliyirirwa bajja kuba nga baliyirirwa mu kiseera ekiramu okufo ekitali kyawala nnyo. Abantu bakooye bagamba ono Kasasiro amaze emyaka nga 27 mubeera mu gaasi eyo wansi mubeeramu n'ebintu ebyenjawulo bingi nnyo amazzi agatulukukamu enkuba katugambe etonnye kiyinza okuddamu nekiseerera. So ebyo byonna byebizibu byetukigezaako okwewala kyobulamu tugezaako nnyo okugamba abantu abali wano era bangi bawulidde omulanga guno okuwamuka ekifo kino tulabe nti abantu bafuna buzibu. estimate y'abantu bameka especially abali mu 200 meters bafa? Well, twabalirira ng'amayumba gali eyo nga mu 14 gonna awamu omugatte, naye abantu abasinga babadde tebaliimu mu kifo kino era nga baliniridde okusalawo kwa gavumenti. Tomanyi oluusi wayinza okusigalayo eryanda oba ekisiriiza ekisobola okuba nga kikyakuttemu ki omuliro ogwo, naye era bo ng'abakugu bamanyi bulungi nti nno embeera ey'omuliro bamanyi engeri gye bagiziyizaamu era kyovoola nti bamanyi obudde bwe batwala okujja okukebera bwe bagugwereddewo ddala. Naye ate kye tusiimako poliisi ekikulu ennyo kwe kulaba muno n'essaawa eno bakyali wano okulaba kaki akasobola okuvaayo kakolebweko. So enkolagana eyo ey'ebitongole ekulaga nti nno gavumenti eri wamu okukola nti nno abantu ba wano oba ekintu kino tekivaamu buzibu bwonna.